abasebo ne banyabo njagala okubasiima n'okubebaza njagala okusima abantu mwenna benkola nabo aba moderator bange bangambye nti obudde buweddeyo basebo ne banyabo njagala okwogera nammwe buli naku busobozi bwe bunema njagala okwogera nammwe buli naku obusobozi bwe bukola ki bwe bugaana enkya lunaku lwa kusinza tugenda kubeera mu ssinzizo wano mu kirowooza n'amasinzizo gonna okwetolola Uganda bakabona ne bannabbona abakkiriza bonna ab'enjawulo mbasaba mugolokke tusinze tugende tusinze omutonzi twegayirire tumalawo ennaku 6 okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'omukaaga ennaku ziba 7 tuzimalako 6 nga tukola ne tufisse okuva ku ssaawa 6 mpaka 8 ne tujja ne twegayirira Tonda na Mugereka njagala okubakoola olunaku olw'enkya essaala yonna ey'ekiro mukiyitemu bulungi bajjajja basituke n'emizimu gy'abajjajja bammwe ibasonyiwe nkimanyi bulungi muloota mundoota siri mwangu wa kulaba olusi muntya naye kyenva mbateerayo live zino musobole okugamba nti twogerako ne Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweza kubanga kati guno nagwo mulembe nawulidde abantu bagamba abayimbi basula ku live abayimbi tibalirabise abayimbi guno mulembe omuntu atalina TikTok takyalina kyayinza kukola olina okulanga abantu bakulabireko abayimbi basomesa obusomesa bwabwe bwalabikiranga mu kukola ki bwalabikiranga mu kuyimba mu message naye kati naye addako ku TikTok n'anyumyako n'abantu omuntu eyakulabye ku TikTok bwajja okulaba mu kikaali oba mu kibanda ayanguyirwa era kyekireeta omuntu okukola vidiyo omuntu bamuteekeko mu TV eyo alabike nange nga Ssaabakabona nvaayo ku TikTok nenzija okubasomesa njagala okusiima abasawo b'ekinansi abakola live ne mukola live abali ku TikTok abaana ba TikTokers mwenna abakoze njagala okusiima n'okwebaza mmwe abakoze akayimba super power ne mukakolamu challenge mwebale nnyo mwebalire ddala okutambuza oluyimba olwo mwenna abavuddeyo ne muwagira emitimbagano gyaffe abajja ku mikutu gyaffe eja Nono TV ku mikutu gyaffe ogwa Jumba Lubowa aligaweesa ne musubscribinga ne mulaikinga ne mutwegattako ku mikutu gino musobole okumanya live zino musobole okumanya bye tusomesa ne mujja ku TikTok program zino bwe tuzikola tumala ne tuzitematema ne tuziteekayo mu butundutundu njagala okusiima omukulu Kim Fame Sedo njagala kusiima Kabona Waiswa Fiction Douglas Mogani abantu mwenna abakwasaganya emitimbagano baba Kigundu Lubowa n'abantu abalala mwenna abongerayo live zaffe njagala kubasiima n'okubeebaza banaye mwebala okusomesa njagala kubaddamu ngambaga nti Swahaba Kasumba ali mukomera musibe naye ffe tusobola okumutaasa nga tumuteerako akabaani nga twegase wamu okuŋŋaanya ssente tuweeyo tulabe nga basobola okumuta ekifo kyalimu si kirungi nange siina busobozi bumala nze nzekka kubanga basebo ne banyabo ne gavumenti mwagiyambako mu COVID sibe kiri ne musonde mmere ne mugenda ne muyamba ku gavumenti kati muleke gamba nti jjajja Jumba ayina jjajja Jumba atunuuliddwa ensi yonna kubanga nze nkulungo ya buwangwa na nnono naye nze ekyange kuteekawo ne mbabulira bana musajja musibe tukoze tutya jjajja tumununule jjajja wetaaga kompyuta wetaaga esimu wetaaga kamera obuwangwa buno bwe tuba tunaabwongerayo twetaaga okutukwatirako kubanga naffe titulina busobozi bumala essabo mwentudde myaka 32 nga ndi mu ssabo lino kati tiri kyamala luli lyali limala naye mu myaka 32 tiri kyamala titukyajyamu lye lyali lisinga Mukono district kati lifunze basebo ne banyabo tugezeeko okulwanirira obuwangwa bwaffe tugezeeko okulwanirira obujjajja bwaffe tugezeeko okulwanirira ekitiibwa ky'omuddugavu nga tuyambagana njagala kubakoola olunaku olw'enkya mujje tusinze linnya vaako mu kibuga tambuzaako ebigero genda olabe jjajja Jumba nga tomulabidde ku live genda omusemberereko bamukutiisa musajja muzibu omuloota genda ku mikutu gyaffe ojja kusangayo jjajja Jumba jangu omulabe
buli muntu ajja wanagandi omusajja mwangu bw'abeera ku ssimu tumutya mukambwe naye omusajja mwangu nnyo nze neekolera jangu ondabe tutule twogere gye tunaakoma okununula obujjajja bwaffe naddala mmwe abaana abato naddala mmwe abakyala abato tugenda kununula ensi yaffe edde ku ntikko. Nsaba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa. Bye bye. Mweraba.